try it. Chichi kino. Tugezemu once again. Temachinde jena muleka mama ngangende bulaya tisa musanga yo banubadia senguka yatulyange ndiagala nnyo makutumuli yampadde makutumu yatulyange yampadde ndiagala kwendi oba nedda kwendi clear mungambe loud and clear internet omanye ntawanyiza muka amaye loud and clear ndi clear enesoboka amaye loud and clear tuli loud and clear ka ankola bobera ngene kutyawa tuli clear, loud and clear, our loud and clear. Yes, sire. Clear, we are loud and clear. But then kugamba feminist yani. But feminist yebakyala abatambuza nnyo ensonga abasosowaza ensonga nti z'abakyala okubaawamu kulwanirira eddembe lyabwe naye ebiseera ebisinga bafeministi bano tie ogenda obbalaba advocacy yaabwe today feminism kitegeeza kintu kirala kati awo abantu abasinga babulandinga ebintu mu mannya amapya noba nga toyina ngeri ki gy'osobola kukola ki kulyekwata kwogera bulungi wootuuka ku bisiyaga babituuma erinnya ne likubula mbu simanyi LGBT bw'ogatta ekintu LGBT ogenda okulaba nga bebamu beba human right defender bebano bafeministi kubanga LGBT ebigatta wamu ekigambo kyali simple lwaki bakiteekako ebigambo bingi fo kyokugamba nti gay kimala ne bawa ero BGT ne buli nyukuta erina ekigendererwa buli nyukuta erina ekigendererwa kakati feminism movement zino bw'otunuulira abakazi abazirimu akulema ekisooka kalakuta esooka tebafumbirwa bw'aba yafumbirwa aba yavaayo bw'aba teyavaayo abeera nga bafeministi mubamanyi bulungi bannange abantu abeeyingiza mu nsonga nti za human rights tetugambye nti human rights mubi naye feminism balina entijja gye batijja era nga we mubalaba naye ng'ogenda okumaliriza ng'ali yekka ng'ali sad ng'ali lonely kubanga by the time wovaamu olwo olujanjajanja ng'oli 45 embugubugu nga ziyiise nga tekyali akwagala kuba naye tugitereezeemu once more time keep it tight internet entawaanya bagitidde live eno bagitidde obategedde bazibu nnyo be bali mu byafida ekitongole batufulanga ekyabakazi tidembe lyabakazi omukazi omuyisiza bubi naye tebalwanirira ku musajja wayisibwa bubi bo balwanirira eddembe lyabakazi naye bw'otunuulira eddembe lino banaatera gamba mukazi kufuka mu ccupa anti buli kimu mwenkana kati olw'okwagala ennyo omwenkanonkana amaliriza ali yekka twogera kwani olwo Sindi ayingira atya mu message gye mwalabye nga mmaze okunnyonnyola feministi olutalo Sindi lwe yasiikudde lwabadde lugenda direct wani lwaki olowooza mu bantu bonna message ya Sindi olwatuuse kampu ya Shiba netiirawo ne Shiba yekka si yali singo
Spice naye ali single. Yes. Bantu Kalunatonga ali single. Pia Pound ali single. Lwaki only the Shibaholics beba atandikiddewo okuyomba nti era Cindy agambye ani Shiba. In reality yabadde era agamba ani Shiba. Why? Bw'otunula ku message Shiba gye yabadde awa abawala ku Women's Day, bw'oddayo n'olaba Cindy diwe yapostinze n'olaba ne Shiba diwe yakoze statement eyo, osobola otegeera nti Shiba made a statement first. We are meeting abawala. Simanyi oba yali luddawa, yalinawo obuwalawala nga 6 ne yeesuddiyamu n'oluzungu. Omanyi abantu abayizo aliwo abantu abaagala ennyo oluzungu ne weebuuza senga ate baasoma. Kalifu abata baasoma ennya tetululiiko. Yes. Bawa speech mu luzungu n'olowooza ba professor. Buli kyayogera bayagala kwogera mu luzungu bwa mukwano. Gwate ya droppinga mu pisi toyinza kumanya nnyo luzungu kwenkanya ffe. Biyambo yogera Luganda. Sitegera lwaki abantu abali mu bya music industry mwagala nnyo luzungu ate nga mwalusoma ekitono. N'abayimbi ne waba tamanyi luzungu ne bamwabuta you see it's for off all. Why please mutulumya amatu. Teresa dala. Yes, mutatina. Kakati Shiba agenda akola statement. Ne statement bw'ogira bajja akola ebintu bya empowering abawala okukola bikulaga nti omuwala abe yekkeeka akozese dirido oba cukamba ayivuke wansi mpaka waggwako ennyama agweko n'obwagazi abeere lonely sad nga Cindy we yayogedde. Cindy must have watched Shiba's statements very well kuba nange nazirabye. Alagamba bawala focus on money, focus on this, nga temuli kintu kyonna kiraga nti bano omwagalwa. Ko Cindy nga president sijja kweteekera kamanyi kakwasa embwa kakwasa omuntu mu mannyo g'embwa n'agireeta statement. Oyimiriddewa kaliko nabagambye time etuuse abantu okulaga saidi gye bayimiriddeko. Timu Cindy yalaze dda ku saidi kwali yagambye togeza ne weeteeka mu feminist movement naddala nga tonnafuna mwagalwa. Ojja genda mu movement naye nga ye eri kuluutinga abantu golooze ng'oli ku simanyi tulwanirira ng'olwedde bakuli kuluutinze owedde. This is Cindy's message. Clear. Has nothing to do with lesbians. Yes, you can be a lesbian if you want. Na ye yayogedde categorically movement. Kubanga yagenze okulaba nga waliwo bali ku recruiting agent. Waliwo bani recruiting agent. Twagenze okwebaka kaguli 3-0 naye mama ng'obusungu obuli mu comment. Jalla jalalo bwabadde bw'amaanyi nnyo naye nga ttiimu erwana tebannagimeshoningako wantu wonna naye nga basunguwavu era ogamba gundi kuvadde tulina ne tugamba bano abeetaddewo nga tewali yabayise kiki. Omanyi twaka an example like this. Bwe bakuba bo mu bateralisti bano bateralisti basooka ne balinda ne balaba kapera avaayo ne yeewaana. Bali sababu bwe baba be bakubye bomu basooka oba ne balindamu bagenda olaba nga kapera avaayo simanyi owa Muslim Brotherhood nga yeewaana baga ono atukoleramu. Kati statement ya Cindy has not been directed to any person, was a general statement. Lwaki olowooza nti gurupu emu ey'omuyimbi yeba yejjeeyo dda nti bagamba ffe? Olowooza Cindy yatuyambye oba yasiikudde mazzi?
ate oyinza osiikuula omugga n'abalala amazzi ne baba nga tebakyanywa oba oyinza okuba nga watutaasizza ekinyonyi ekisiikuula amazzi oyimiriddewa wategeddemu ki feminist wamutegedde do you have a feminist in your family ate feminist kyangu okkireiminga abantu abamu naddala kasita bafuuka sad lonely nga beerimbika mu bwa feminist weegendereze nnyo feminist oyinza omugoberera nkuwadde example Europe yali yatabukanga buli wogamba ku muwala who rule the world girls who rule the world nga Beyonce atwonoonedde amaka Jay-Z n'amugema baba lubuto ali akyebuzaabuza ba Jay-Z n'ayenda lusista lwa Jay-Z ne lujja ne lwekubyakubya lwa Beyonce n'ategeera nno munnange ebyokwegulumiza era nabo baba beegulumiza okakananga omwana wakubiri nga takkiriza nti Jay-Z n'okwenda yayendawo n'akolawo kalubamu bakayita Lemonade nga yeekonsolinga n'awummula oyo ne tumuwona ne zireeta Rihanna era n'obawulira bagenda bad girl Riri bawandiikira Rihanna ku birthday ng'ate tabaddamu ate ne bagamba tinze siri nsowera ng'ate owandiikidde Rihanna birthday shout out n'atakuddamu muyimbi muno n'omuleka wano ne bapaala teyasimanya alina owandi mbalaba feminism bakubye Rihanna embuto ezasaapu kati nakati ali lubuto yawummudde kati tulinayo omuyaayo gwa Cardi yes solo amala n'awummula naye kati feminism movement za wano zegendereze zirabika recruiting agencies ikiri ani yakutte omwana simanyi yakutte mwana omanye ebyaleepu bizibu emboozi y'omwana wadde ekwasa ekisa ate nze ikiri ng'amanyi owulira siyinza agikkiriza oyo omwana omuto ebigambo byayogera mu setting kimu bibiri mbw ate nantwala ewaka naye tebannamukwata omukwatira ki kituufu baka bamutuusaako obulisamanyi naye woowulira emboozi n'amubuuza eri coordinated kati mu intelligence toyinza kujjako mwana interview toli wagundi oyo ani yali amubuuza eyali abuuza omwana alina okuba nga yali tuli amubuulidde n'ebyokwogera so siwagira nti bakwate abaana abato naye kizibu okubeesinga ku eyo evidence yes nkugambye bafeminist basuze banyiifu era simanyi sindi atwogeredde waliwo ekintu abantu kye babiruldinga mmwe kye mutategeera kigenderere bwoti bw'oyogera ku bisiyaga ojja laba abantu bangi abajja ne bagamba ebisiyaga is diversion ebisiyaga si ebituganya okuba obulungi kati abo bonna ba apologists omanya ebintu ebi bibiri atya omulimu oba atya obutayita ku airport kati awo tewala wetwagaye nti tusengejje tugambe nti yes or no oyinza olaba abantu we badduka teri anti oyogera ku mulimu nga gukufudde bano basimanyi nkyesinga kaali abakanale mugume bafalide nakazibu esimanya mukyesinga kaali tosobola kubyogerako tojja yita ku airport tojja genda mu America mu conference tojja funa bwa minister naye kati nze ekiri njagala bwa minister newetuuka ebweru ne banga simanyi wanyiziza bageddayo Uganda nga nzirayo Uganda nze ogendako ebweru mbeera just siina bweru gye nyinza kgenda ne bagamba simanyi wano tukuganyewo nensanyalala solo nga zitonganye kudda Uganda yes kati tosobola bali bagezi
tewali tajja abyogereka atya wano oyogere ku bisiyaga wano ofuna omulimu mu oyino ng'ogujjawa oyingire mu parliament wano eryo etteeka terijja kuyita ozanya n'ebisiyaga olaba kugambye kabaka mulamba mwanga yali abirya mwanga was msias everyone who has read books knows kati abaganda bagenda gambira Isma oyogedde wiki mwe obaze kugonze nagano somo tegerete mwanga yabiriko kizibu the feminist movement zegendereze mukyala besigezo zakulembera omulaba byanyima basimanyi kimulavu bulaka bakayima kutambula ng'ensowera zigoberera kayima yali wano ku Serena ng'ensowera zimuvaako emabega zinewunye ne Falide gejjatula ne kayima yali awo ku Serena ng'ensowera zimugoberera buli wadda nti naye Isma bamulese ku TV bayina amaanyi Falida yamanyi kye yaliko nkubuulira amazima naye tusobola beewale batya nnyo era Sindi ebyo byeyayogedde ayinza obutaddamu laba ku sho yonna bo bagezi bakujja mu sisitimu gwagiwakanya bakujjamu bujja bekakakaka n'ogenda naye nga lwaki Sindi yayogedde yamaze kulaba nti Uganda waliwo abantu abalya ssente za promotion waliwo abali eza recruiting promotion agency gomala gabeera okuba kati bazudde nti ensi nyangu otya okola kaloti abantu babeera babagamba inculi nation ne bawera nga babirivinga mugwe nga kyobagamba kye bakola kakati bo bali bakuterawo embeera n'okola n'oba ng'olina group naye ng'olugigamba nti tuli ba feminist tuli bagundi feminism olina okuba ne open mind ng'omukazi okkiriza nti omukazi asobola okwebaka ne mukazi munne omuntu asobola okwagala ekisolo omuntu asobola olina okuba open kye bayita feminism yes nti advocacy for human rights zezo zonna human rights zatudde zezo tebasigama nti bawakubye bajje atoli balaba bafeminist bajja okanga ogambye nti njagala kunkyusa banzijeko penis bampe vigina awo bajja nti kituufu yes maama waabana abawala mu America bemulaba bakadasian taata waabwe yafuuka maama waabwe ezo zebayita human right era kati abo bafeminist dembe lye muleka akole kyayagala kasita omuwulire oyo ng'omanya oli ku feminist kati ye Sindi yagambye omusajja ewaabwe bazimba busiisira okuzaala kulinga naye pulezidenti ng'ozadde mangu bakatubaka ekitegeeza wali omwana okuyoya twakuwa omuyimbi gye twagamba mufiirako omwana okuyafe n'okuyo ataweza pulezidenti waawuma omwana ayinenge gyawubyemu pulezidenti waawuse mwaka gumu abaana kati ataali lubuto omukazi alikola ddi emirimu omusajja twaleete okuya ayina ebbugomu mu kiwato jalla jalaalu Basindi namujja kati tali lwakubiri wangi abayimbi bano bituwagira Elijah kitaka wa Swang's Avenue kayimba maanyi akayimba maanyi ne buli gwenka wangamba ate kati yazenga mu Nigeria ama Elijah maanyi baraka maanyi yes Katale and Kando maanyi Karo Nantongo maanyi Ruthi Ngendo maanyi Pretty Sophie
maanyi Piti Sophia abatumidde nnyo gyali ku ssomero. Yes, mubeere aweeya be waiting ajja. Rema K maanyi Vivian Tendo niki Vivian Tendo maanyi. Kapiripiti wange ambasada wa Geta ali ku ssomero. Kapeke wankubiddeko nange ngenda kunoonyako. Ricky maanyi nno ddala. Alina akayimba akalungi ka Cinderella ne Unknown. Kakabi nnyo. Landlord Chakala, congratulations. Wafunye award. Congratulations Chakala landlord. Oba wagifunidde San Francisco oba Miami. Naye landlord award wagifunidde ku botiki. Nine we nalabyo yimiridde n'omukazi omweru gakuwa mwe babiri gwe naye omukolo gwaba landlord. Omanyi nkwagala nnyo naye kati I am confused. Ndaba ng'otuuse America, next thing ositudde ekintuntu, next thing congratulations. Ebifaananyi biringa bisatu. I want to congratulate you mu mutima kubanga onnyumira nnyo. Akasinga okunnyumira ekaliko wagoba kyaliwo mpaka mu 1980. Manya mu after 8 years n'oyo wa video oyo ansanyusa naye njagala kumanya mukulu. Award eno Best African Content Creator wagiwangulidde mu lukuubo. Where is the event? Wawangudde baani? Togende San Francisco n'ogule ekintu kyo. Kubanga obwedda ni I'm congratulating you wallahi, but I'm still wondering kubanga ebifaananyi byonna byendaba. Onyumye yes, otudde wali wabbali ogisitudde. Wagiwangudde bukiro? Wagiwangudde Bukama? Wagiwangudde otya? Chakala landlord njokukuba ejjinja mwana gwe kubanga obwedda Miki ankubira nga teyeetegeera. Nemugaa Miki kiki nangaedda teri awadi zibayiza muyitamu nga tebayise wa bulutiki. Nemugaa si buli time nti yegwe si yegwe alina okuba ku buli kimu. Natte eno nakebera nandaga olaba siraba ku kategole. Nemugaa sibiriiko gowangulaga tetubinoonyereza. Seebase Miki ng'atandika kunkubira kiro ngamba gwalabyeko awantu wonna nga mugamba naye Miki ng'otulo tunnuma. Nangamba nkubuulira Isma omanyi bikamuzeeyo ebintu obitegeera naye lwefudde omusiru. Nengamba nze ebintu ebya tikitoka sibitegeera. Miki nangamba sebo okuvootinga nako kuli kwetaaga kikozi kati wenkedde. Nangamba omulaba we yeewadde awadi bwe batyo we baagala ovuganya. Nenga Miki bajja lowooza okolima. Nangamba sikolima ndabwa miliyoni 7. Awadi ki ne batamanya muntu alina blue tick, green tick ne bayita atayina. Nintegeera ensonga nangamba Chakala yeegulidde awadi. Kati ekiri nnyingira mu bintu wallahi bye simanyi. Nze buli lunaku simanyi nti baba Miki basiba balabanze. Kati olutalo lwanteeka mulunkwatirako wa. Si tikitoka nnyo, batikitoka mbaagala naye simanyi awaadi zaabwe. Miki lwaki tondeka? Mwewala ne byammwe.
nze sinze agamba mbu bagenda bamwogerera nti yava mu kulya enkoko n'abayingirira agamba nze naleeta kyange era sizannya nzekka mpa abavubuka emimwa weesomere muumuli naye Chakala Land Road wafunye awaadi yaki tomu weddandi bubi tomudi empalana eri ku awaadi teri yategedde awaadi mwana ngeri gye yagifunye tomudi yeewuunya ono w'amaaso ameeru wakata yadduka yeewuunya bonna beewuunya ekintu eki engeri gye yatuuse mu awaadi n'agiwangulirawo ekiro ekyo nga tewali mukolo. Congratulations Chakala nze Land Road congratulations oba mika anyiige nyiiga gwe inofuna buli awaadi twaliza boomuli olugezigezi olupale lw'oluwuzi simanyi yip tewali tebamuyise mu America awangula zaku Tiger Woods kati kulume yendako oli wangula awaadi mu America bantu balimanya naye otambuza empalana tekigenda kukuyamba tokijja kukuyamba mike ekyokwe empalanayo ne Land Road tejja kukuyamba ekigenda okukuyamba kuyitako mu awaadi mu America oba ozeetwalamu oba oziyingiramu it's up to you. Nti yip musooke mufuna awaadi naleeta gannaga ina ebifuba ekirevu ebinene balina kali ak'olukofiira olukadde temuyina awaadi we munaagenda mu awaadi mu San Francisco tulyogera tiimu Land Road all the way tiimu Chakala kanyirira kambala obugatto kasajja kandabi kayina kasikiini n'emiki yenna yasiiwuuka obwa ennaku erumya emiki kangende ne Land Road nasiba obuviiri nasiiwuuka busiiwusi naye ka Land Road kayina sikiini kakola bu video mu suuti yip ndeka London Purple Party we are coming in July mubere ready abantu be London movement eno etambulira ddala eyavadda ku ddaaga kati yagejja London Purple Party team nga bwe twabadde mu Dubai tujja mu London July ejja kuba summer time catch me up there jangu tulikinge up twebyemu ebifaananyi mi fans them mujje mu bungi mundage love nga Dubai showed me love up to now nkyali overwhelmed so people in London mubere sure be aware just to know ichuli mi be there ngenda kubeerayo buli kimu sikyaso jikaka. Naira Ali, how are you doing? Webale okola video nungi naye temala ebifaananyi weekubya bingi ng'oyambadde bulungi naye nga music wano ku ground tamala yongerayo music dictator Amiru akulimba yes kalitaskalira aliwa nancha zavuga how are you doing Naira Ali oyambala bulungi ne video wankolera nungi muziki is a very good video naye yongerayo ennyimba obe n'ennyimba nga 5 olumu terumala. London please stand up for your own ichuli nzija ne woba oli wa byabufuzi you wait for me the answers mbannina Sweden ni coming America guno mwaka gwa kutambula Tina Fierce mu mugambe post ye yagirabye nagijjeyo nenjiteeka ku page bwaguuga abantu ejiraba chokata nebaza yagipostinze 14 hours ng'erina abantu 40 abakagiraba nenjimutera ku page manyi
eyiye egenda mu mmeka neera tebasiima tebasobola kwebaza tino simanyi bamaanyi maanyi ki kati omwana tewali yadde agenda muyamba ngaowandiise ku peegi yo maze etteeka ku peegi yange kati omusango gigenda mu maaso musiimengako siimangako nti bannange kaŋŋambe gundi amabaka naasa nkwagala nnyo Simoolo weewale okulwanirira abantu Patricia Sewungu naawe oba otyo olwanye ne Lumbuye mpaka w'omukutudde gwosinze empalana ku Lumbuye oba yakola ki Mungu yamanyi naye ali ayimba bulungi naye music tamala olwo oluyimba olumu ne vidiyo ennungi terumala she must push more kuba katata abaana ku gurawundi Lydia Jasmine ebifaananyi byonna ebyokutukira ebyamuleetera 1 million follower bamwe mie oyina sho wapromisinga abantu sho 2023 tuli mu mwezi gwa kusatu toyina nnyimba 3 zirunning oba onookola sho gwe management yamugee gwe sooka wejjeko ebifaananyi okonsetulatinge ayina akayimba akapya kalungi naye Lydia Jasmine oyina oyongeramu energy your energies are so down Lydia Jasmine ye mukazi ayo muwala believing oba nti ye Whitney Houston my fans are original for me I don't fake thing yes naye yongeramu ku energy obe ku buspice bushiba buyina energy Lydia Jasmine oyimba bulungi naye toyina energy yaba fan to star fan energy toyina otherwise ku bulungi wo wandibadde nga ba Lydia Jasmine addicts bamaanyi bali loud naye bali silent ng'obuyimba bwosimanyi kapesa ayina kapesa omuntu ayina mubanja akayimba kayinza omumalako ennaku n'agamba kanerabira manja nedda oyina okukola ennyimba Lydia Jasmine n'otekawo energy nga woolabika singa abasajja bakuyiridde ssente gwe ku nsi eno manager Bushington weebala okugamba omwana oyo ajja ebifaananyi byaki bya Instagram bibadde bimutwalira obudde yalowooza Instagram now it's music our loud and clear yes nawulidde Jojo Taylor bw'oba n'otuguza ebizigo n'eddagala erisenya eddagala lyo ddungi tye naye oba onooliguza abantu tye toba attractinga mu ngeri nkyamu ogambye nti Abannayuganda bawunya you cannot generalize all people Uganda waliwo sewage waliyo n'abantu kati wategedde otya ki sewage emyala mwotambulira omwono egyo wabadde emyala myereere nze ndowooza okumaketinga obulungi product oyina ofuna eyo hukute nungi naye teyakoze waliwo winning ewandi losing ebattle okugamba abantu nti bawunya it's a big word the very big word especially ng'oyina brand z'otunda abantu kati kyangu nnyo okulowooza kyengeri gy'otunda deodorants scrubs toothpaste wayitiddemu kino to demean Ugandans let alone sell them your product how ng'olina product ey'ebbeeyi eyo marketing strategy sirowooza nti yabadde ennungi naye nga welcome to Uganda nkulaba jojo kana keyo kazo weebala okukola jojo tuwakola nze nakolako naye pesti we wakabi nnyo ebintu bye byakabi nnyo azze alwanira space n'okutuyigiriza bizinensi
Jojo talina muntu gwata brandi nze nyini nga abulirira penge abulirira bichi okuva lwe yajja nga atunda paani simanyi obusika simanyi obusamula n'alinyisa levo na ebizigo bye birungi nnyo ne pest wa Jojo naye mulungi nnyo nze mbaddeko marketing agent ebizigo bye babikolera ddala kwa standard iOS world standard naye eyo statement teyabadde nnungi at all. As a CEO owa brands zino teyabadde nnungi. Oyinza okiraba kitono naye kiyinza tambula ne kiyaffectinga brand yonna. Abantu bagamba wange oyo muleke n'ebizigo bye yagamba abantu bawunya. Don't generalize people. Yes. Nange bana Uganda lwaki buli sawa nsaba abafaani bange bagamba bandetere designer perfumes insiba nchogerako kubanga Uganda oyita awantu kazambi nakuwunyirira olubuto ne lukulumirawo oyita ku musajja nga enkwawa ye yonna kyovula wano nanze nakakande nzibikirawo perfumes za nakakande ziwunya siwulira nze mba mpulira kiwunya wano era munda perfumes zange za wano kunziyiza abantu bawunya na myala naye si kyengendo tambula nga njogera ate si kyengendo lowooza nti bana Uganda siso akitera ku platform nti bana Uganda bawunya. It's not good. Yes, product za Jojo ziri ku standard era za bei. Colgate wa Jojo wa mitwalo 10. Yes, era yateekamu obudde Jojo mukozi atambuddeyo yonna alwana entalo ku Facebook naye teyerabira ku marketinga products ze. Nze yampadde ku magezi emirundi mingi tukoze paka awe twastopinga somewhere twastopingamu awo kola ate naye nga abadde ku too much nange ndi ku too much naye nga statement eyo mu gye yakoze ne Ibra teyabadde any kind of good at all. Yes. Bampita inculi Saturday nenze ntereramu kati Monday nja kuba fresh up kati olonja kuba nkola interview nziremu abantu bonna. Tamale Junior olyotya Junior sagenda ku graduation omwana nga yawanze muliro Junior mirundi tamale tukutumiddeko ku Monday answer zo zijja naye katutoke tukulekemu weekend. Congratulations sajja ku graduation nisamanya ati ogenda kunyiga bunyizi wanyiga kyokka nga tewanterekera ku cake obadde oli mu pulani za kusooka kulinnya nnyonyi ate ne tusooka nekyongera obusungu tebamuyitangako wadde ezanziba wadde wagenda baasi nti asale enseeno ekyo kyo kikyaganye oba tata we yagenda ku musawo muganda gye yamusiba mungu yamanyi omuvubuka omuto tagendangako wadde Nairobi tayinza kuba musanyufu Junior abajja kukola all analysis to show that we were there wrongly, but we appreciate. Naye omwana ani yamugaana olinnya ku nnyonyi tekinokulo ati omulamba n'abafa gulawundi. That boy is made in Uganda. That boy is made in Uganda. His father traveled this country. He has access and contacts. His whole family is connected. That boy has never gone even to Nairobi. Ekisirani ekiri ku mwana oyo ne tocha emwocha. Yes, that boy ne tocha yake so much. Agejja bugezina zina yenna n'asanyukirira, but he has never gone even to Mutukula. Idichi yamulinda amukime ku border teyajja yamuweereza kipapula. He never picked Rich from the border. Yet the man was stuck. He told him that I'm coming. He sent the chipapula. Obeya ebyekika byamugano sala border mungu yamanyi. Nayenga that boy has never gone anywhere.
olugezigezi lw'okusoma nti no tekino kati kyobola ebiseera ebisinga abimala mu ttaka luweero simanyi bagoba ku muntu simanyi ntungamo eno mu kibuga tetukyamulaba abeera mu byattaka bagoba simanyi balaalo ebyo tulavolinga allahu yaalamu mu kigambo juniya newoba omwagala nnyo donizera yakayita juniya emirundi egi nga tiketi ya donizera nga buli kintu kya donizera naye webatuuka ku lunaku olwomuyita kwembasi lwafuna gyagenda gyamanyi gyagenda bombi nekaye ekintu kye bayita bulaaya beyond Dubai and kaye bamuwa visa ye London teyagenda ku London college ensenene z'abandi zonna omuzigo mye those boys waliwo ekiri ku junior era abawala abatombalabula wegendereze junior is not in his framework age work tali mu age bracket ye oba katonda yamujja ebintu byonna byakola tebiri mu age bracket ye. He is the only young educated person who has never gone to Mutukula. Tagenda ko Mutukula. Yes. Kati oyo tayinza twogerera kirungi kyonna. N'abalala abamufaanana genderera nnyo abanyigidde papo pati talinnyanga ku nnyonyi oluusi ennyonyi agiyita baasi oluusi n'agiyita tuleyini kati nga naye nga ebyekika byamusiba mu kifo eki kimu ye bamuyite Dubai ayinayo abantu balina ne kye bamanyi ku bantu wano okuggyako Ichuli ne batuula mu buti ne boogera naye nga ebbanga n'abantu bamanyi bw'omuvuma akusiba naye mugambe nti genda Entebbe ku kisaawe omutume e Masaka ku bigere gwe mugambe bugaye nti genda Entebbe ku kisaawe Allahu yaalamu ojja otegeera nti ekisaawe kizibu wangi Sandra Liyani gye lulina olubina lwalwo tolunyongera lwantama nalulekera ku Listopanda talina passport abasinga okwogera ku papo party he has never gone anywhere loitering around being around kyebaliko bamuyite mu nsi endala baani simanyi Ichuli yegulidde tiketi musango ki ero tiketi egula sente awe negulira tiketi musango ki junior can't you buy yourself a ticket? Are you waiting for somebody to buy you ticket? Donizera has bought you tickets of plane naye nga goto nasiibula beewammwe batojja linnya nyonyi ate kati ennyonyi baya ssaawa 5 n'asooka ddayo ate mukyala asiibule agenda okudda bamuga I love you so much back Rosette Mutati na Ichuli talk about Godfather yani Godfather gwoliko sebo wekitiibwa Godfather gwe bajogerako gule ttaka mu Godfather Property Services atunda ttaka Godfather atunda ttaka tawedde Mutatiina Ichuli bini Mutatiina yes Tamale Junior simanyi kyamugaana kutambula nange simanyi kugande Donizera yakagulira Tamale Junior ticket yes kukumwagala kwa mwagala amutwaleko mu America kyagaana ayinosooka naddayo kalisi zaasiibule wagenda okuddanga ennyonyi mmye Kajambo Cash Crop Adrian William Kajambo Namalwa awa wangi Paul George Junior wa alaikum salam Chakala landlord yafunye award mu lukuubo mu America tatulaga be yavuganyiza Niki yabingamba talaga be yavuganyiza talaga we award bagimuweredde mu botiki
nti kati ye Middle East Africa simanya Africa bikoze bitya Ameria namala wamusonyiwa tomunyongera oyo naye kati yegas oyo nagamba ekirani kyalina ne tochi emoocha Kenzo Gavira Junior ku connections oyo ne mu connection taina jalaga abi abaseni Junior anywhere is made in Uganda. Junior is made in Uganda. Yasoma psychology naye nyini yetaaga musawo gwali omulabyeko abantu bonna Junior travelinga kuva mu bedroom kutuuka mu ddiiro kasita ava mu bedroom ye nga bamugamba Sefu Jane mukazi wa mugamba Sefu Jane n'afuluma otuuka mu ddiiro n'akwata ekikopo ky'obuugi oyo ye Junior Mwanga yali musiyazi nkubuulira Mwanga yali asiyaga abantu Kabaka Mwanga era omwoyo gwe gwe gwazize erinnya Kabaka Mwanga yasiyaga abantu. I'm telling you, go to study musomi history. In history you can know because it was dominance since yaina bakazi nayo jogo okujoga okusiyaga ku kikolwa kya kujoga bekumala mu maanyi kubanga mwana akasajja kakufumita n'olyokwa oyiwa obusawansa wonna n'oyiwawo gasiya ne kagagwembwa longo osawa n'otuviire gwe wennyini ovaawo oli dimind tolinawo osigalanga the same kyobalaba mu kkomera gye babikola kasajja kakulya ekisiyaga just kudimininga kolaga nti nze mwenye Kabaka Mwanga, yes, he had many claims. Fact to that. Ateka techo nacho kyakuddaawo nakyo munyigeera ayogedde kive nzenze kakimanyi genda obuuza abasomi bonna bajja kukugamba kituufu. Paul George Junior, I'm going to buy cake today. Jajja read my name. Gisale nange muhozi we yampita erinnya ndasala cake. Muhozi yangamba wewe inculi. Nagenderawo nensala cake ne sala yenza. Walaye. Mpiima Danira agambye inculi ojja kunzita n'ebigambo yokugaye Chakala. Landlord yagezwala kamiki kawangula nnyo. Kamiki. Kati kaka group namba bakompitinga kwa 11 abana baveeko mwino ba innovative nze mbawagira nnyo big up Miki ne Chakala video zaabwe nungi zibawo mu budde bataddemu abaana bangi tebakyali bokka Miki omulaba akozesa team namba so they must compete. I like that. Naye nga Landlord Chakala award yo gye wafunye yaki wagifuniddewa teweegulira awadi Miki tannatereerako n'olunaku lwo obwedda ali ati jjukira aludda olinnya ennyonyi Miki mbagala nnyo mbagalira ddala bampita inculi feminism mwamutegedde Sindi yamaze laba Shiba byagamba abawala nga tebiri that conclusive byakwesudia simanyi don't focus on men focus on nyo ko Sindi owange nkanjogere ng'omuzadde omuwala wenna togenda mu feminist movement nga tonnatuusa why kyangu nnyo kulikuluutinga mu bintu by'otakola ki by'otategeera nga n'omalirizanga bakayima ng'otambula ensowera zikunyookako kabina kayima yali awo ku Serena nga ensowera nga we zimunyookako ensowera abantu ne beebuuza omuvubuka abadde ki abafalijo baba baatuula batya naye yes temanyi we baatuula naye competition naye nga Miki ateekeramu ddala Chakala ateekeramu ddala waliwo oyo ow'amaaso wakata yadduka ng'akola ateeramu ddala waaka
Real work gwezo kamera mutegototegeera video z'abaana abo. It includes a lot. Yes. Ate ziba clear. So TikTokers, big up on yourself. Balista timo nkwagala nnyo webale emirimu gy'okola ndabira aviator Zakamaya DXB mwenna mbagala nnyo aba DXB Ram Kim still one love people in Dubai America mutegeke nabagambye muyuna mulondo ogwanga muyuna tulondani ogwanga ne muvawala simwagala Wanup netwetaaga unity. At one point we need to unite. So ladies and gentlemen mu America register. Tojja wankunonda nga to registerinze. First register. Enamba zo registeringa weziri website gendo registeringe obere member eligible to vote o votinge muvawala o votinge ogwang tufune yuna president mpya ate yuna ebere accountable. Yes. Asakaima esawa yonna avamu magotis. 10 uta 10 muwanguzi Joshua Oscar Gambia Jajja come to Oscar Japan. Me there and traveling here. Be expecting me anytime soon. Jajja come to Osaka Japan. Mosh mosh. Mosh mosh. Ani homa Adija Katerega Gambia 10 out of 10 wetuli Elichapo Jajja 10 muwangu za Gambia 10 out of 10 ndiwaka chovola ndimbwanda shati wa sina jedaga nchakoye mama yanganzire mukola ku Monday ate si wakanya mama letireti agambye Jajja kiria John Paul agambye 9.5 out of 10 ichuli encha ewa Pastor Bugembe ichuli encha ewa Pastor Bugembe siri musali wa Pastor Bugembe nagenda yorumu Zedith agambye Kemito come to Kata Jajja Dubai manyi yes boss Asani agambye 10 out of 10 come to Kata Jajja that's Japanese komikosa moshi moshi komikosa moshi moshi ani homa or Japan Chinese ni homa nakubeta na nani Lukongo nakubeta yo Rugambia Nagadef Nagadef that's Gambia then manye nimi nyingi nyo manye nimi nyingi nyesebo linguistic ichuli mutatina a feminine name right now ichuli bini mutatina yeah Jajja come to my house Martha 6 your house atodde ku mubiri guno obukireko omuntu akaddiye mpaka wano ate omubiri ungulete mu nyumba yo come tutake Jajja zedizamu wagambye mukole ntegeka ichuli mukole ntegeka mukole poster mukole nga we muyita abayimbi bwentyo wendi ne kati penge kati awulira atyanga bajjojo bali Kyaddondo oyina mubuuza ate penga ayita atya Jojo sister we mutabulike ali hawe Jajja owange yawona amugayo yoweteka ku bakazi ababiri buli wiiki okyalwala nnyo omugongo ayo means how are you in Japan ni homa Shiba and Nina Rose babadde ki wabula Jajja wanje Adrian ichuli is never muddu awulira King in jail nabeera dda muddu awulira
n'obwamuddu awulya bukyaddimu obadde ki Jajja, you are informed. Tewamanya ka Beyonce kaganda kawe kakuba Jay-Z mu lifuti kamukubatte kako kamaaso omusajja omugagga ne kamumanyira obwana obwo Katero lumbu yabiyigeddi naawe asikweke yayamukubye yalirire jize simali kweke naayitawo naye Nowa mawagali muveewo yabuuka n'agweri asikweke naayita wano Jajja worldwide Jajja the intellectual of course ichuli manyi chuli the bus tive bulaya ku Sunday tive bulaya mwebale kwagala tive bulaya wakanase tive bulaya fimi favorite kuba nyinya ku bintu nga bindi ku mutima and people connect with me daily bangamba ichuli lero wayogedde kunze abali obulungi banyivu bagamba ichuli ebweru walabayo bibi byokka tonnayogera ku birungi nabagamba episode tuyina 10 kati muli ku 99 mulinde ensumulula musuna abali obulungi mu papaki oba muli bulungi ate mu papaki tukyali kubali obubi Juli Mutesasira ne Makula Juli Mutesasira nali ngenda mukwata yali atulugunyiza abaana bangi ku church Pastor Mondo yangamba nga tumanyi tubireke tumuleke paka we yagenda ebweru ne tumusonyiwa ate kati omuyimbi wange owakabi adetinga muwalawe ne tumusonyiwa naye nga omanyi ne Makula tagenda okuyita omuntu omusiru ng'oyimiridde cockpit kintu kiri big, it's like hate waliwo omusiru that was big, like a big bombshell. Muchala pasta could copy ebyo byaba blogger naye naye Demba inali njitaya nze program ze zonna nzirabe Makula tagenda simwangu sindi tayina kyatugamba Shiba ali ku ntiko ye yakibagambye tanagamba ku Shiba yagambye feminist movement si okujjako nga ze mulimu era nagamba okujjako ng'oli lesbian okujjako era nga muli mwesipata sindi tanayogera ku linnya lyammwe wantu wonna Jajja yuki yolabika gwe Mudasiru sebo akamonde nkatya sinze Mudasiru jali wallahi buli wenyumye emboozi eno nengendayo kwa Duweya ye mugagga Mudasiru aina Duweya bbiri waliyo mukono musajja mugagga naye emboozi emusesa olwo tugendayo tuseka ne tuseka nangamba Isma olwaki tokowa kunyumya mboozi yange ne mugale tebamanyi nti yeggwe naye nga nze ye naye tuba tufa kubanga kaali kamusa akamonde okamanyi wano naye aba afense ekisinga okusesa naye emboozi emusesa oh my god agamba ekiri mukazi wange buli omugaa nti nze gwonyumyaka aseka nagweri netwali bato temulowooza nti byaliyo mutwali bato dda ng'omanyi emyaka gy'obuto dda nno dda nga tulinga 10 naye Mudasiru yagawallahi olwenyumiza mukazi wange nti nze gwogamba tayinza kikiriza kubanga twali tutidde nnyo nali mmanyi omwana w'abandi alina kyabadde batuseeka kubanga akamonde kalwa wano Mudasiru yakanula amaaso nga ndayidira omwana alina kyabadde naye Mungu ono Mungu Allahumma salli kabira emboozi nange sigikuta ne Mudasiru yennyini kyali wange nnyo siwaali wallahi naye yennyini agamba Isima emboozi eyo yagala kunzita naye agamba wallahi nga teweerabira mugamba wallahi siiza gyerabira Mungu Jajja ekyoli nkwetaaga mu bebi
vidi nkubire simu yes nseko biseko wallahi naye nga gyali kyali wange wallahi ne wannume gyali era ngenda mulaba wano just mbadde mu bize bantu bange bonna weebali wallahi check this page for your Dubai videos. Urban Voice DXB, thank you so much. Urban DXB. I want to be Dubai mwana. Much love. Zach Meyer, Monster, Baddest, Kim, Ram, Band. I'm forever grateful. Mpulira bulungi Nachigudde mama yabamu walidde mbozi ya nachigudde saagala jiddamu basista bange batwala bawulira n'abagamba mama wulira ikintu Isma bwe yagambye mundeke sijidda mama jajjuwulira munveeko nze nkyalina mama wange era ngende kamba mwana mwakwanga mumpita mukadde mama wange olowooza abimanyi obadde ki mundeke Brenda Mpaka, how are you doing? Jebale emirimu my darling bali batya abaana kansubire buli kimu kiri bulungi yes Alhaji Muzaffaru Kalyowa jebaleko ssebo Jajja mbadde nsaba kunteekamu ssente ojje nkuteekamu ssente ojje France ninda mu Juni nga ngende Sweden nja kujje France ate wetaka kuteekamu ssente ticket yokka France ticket tewali bya visa ako twakasamba kaggwa the boss demo ikyuli lidemputa lubbalo lwankubira ero ngamba ikyuli I want you to respect my wife I know what happened nemwatwale eri mwanyiza dda mwenna ne famire yammwe nemwanza ate gwe sikuyinaako na buzibu mama wali deputa yeyanyiza yaŋŋamba lwaki temutuulako ewammwe akantu ako kannuma nnyo nya ne luŋŋambu siddamu kwogera kuli deputa twala eri naye olwokuba ate deputa mwagala nnyo ono naye oyo yankubira ne mugamba okay nina okuwa ekitiibwa nga maama w'abaana ne mumuvaako ne kati mwe mumumbuuza oba anyiiga n'anyiiga kaabula eŋŋane the drug the rest say Urban Voice DXB mwebale nnyo byonna bannange mu Dubai mwebale nnyo kasafari kyali wange yanvuga anaye safari ze Dubai zinyumira nno ddala ukyuli wasaamu namboze mu PA wayi madamu ticha tomwogerako buti oli muntu wa kitiibwa mukyala mufuumu tinabbubi yazimba ku muti omuwanvu tenkuba yatonya tinabbubi yagwa ani nabbubi Andrew Mulindo agambye waggulu ne wansi mu Luswidi bakiyita upo niere upot niere is near up ye up niere ye near upo niere waggulu ne wansi ya bwe bati bakiyita mu Luswidi up niere near so upo niere. How is Kapenso doing large? Kapenso doing large. Nabbubi yagwa. Yazimba ku muti omuwanvu. Enkuba nejja. Segirinya wali akyaterera skin tukyamusiiga moviti. Omugalatiya yaddawa Mugalatiya yaleka atusomedde ebyama bya Namboze nti bamuwa olukumi fuso 2 Omugalatiya naaweta apo Omugalatiya tetumuyinaako buzibu ikyuli the drug Omugalatiya yamyansa olwatulekamu ebyama namyansa
tuli mulaba mu kalulu Nakigudde Jajja Isma Nakigudde muleke yakaddiwa Nakigudde ayina akasomya Nakigudde ayina akasomya ne mama embeera bambi yaddeeyo bawe namuzaalamu ku myalo Peterson soja wagwan ngenda kubanga nkomawo mu kibuga ne Ajamis Kigundu very soon era nja kuba mbalikingako Donizera mama America oli otya Pulima Kadashi ali atajali n'omuceere gwe Donizera oli otya nengo ennaku zino ate oludde okunkubira kasimu mama America oludde okubuli ssaawa kwedikwota annange weeyagadde kasita okuza musika kasita omusika ali alaali n'abakungu America fuga wono dda tunaalabagana yes mwebale okwerabirira mulaba omusika bana mu boarding webale teeka mu waaka ebirala weekole kasita abaana babanga serira akato omuddeya mu America weekole byoyagala I think Nakigudde is 60. No. Nakigudde yali muto kunze nnyo. Nakigudde yali muto ng'atankolera ne waaka. Yali yakoma mu P7 P7 fees ne ziggwawo. Nakigudde ng'ankolerako ne ku waaka ng'ayina underwriting. Nakigudde yali muto nnyo kunze ekyo bala nagambye. Neewuunya. Gyali bambi alunda nkoko. Yankubira naye nga byonna byansonyi nebwa togeza nendooza nga tasobola nakuka yalabanga ndi muntu wanjawulo nnyo n'okuntunulira nga nti atasobola kuntunulira mu feesi aisweya kati ate mukyala alina abaana era mubuuzanga abuuza obudde balekojja naye nga muli mu mutima nkimanyi nga naye nga Nakigudde afe sweet things there Mukama yamanyi naye nga byansi namugaye byansi tunaalabagana mu bulamu obuddako gyali alunda nkoko ate ampaayo ne ku majja ate nga gaweerere bankuwadde otwaleyo naye alaba nga ndi muntu wanjawulo yeewuunya nnyo bamugamba yenze naye nga tasakikkiriza n'agamba ate bulijjo ndaba ku TV naye nga tamanyi nti yenze kati yasanyuka ate nnyo yeewuunya nti bulijjo omanyi Uganda anikati TV zonna ziba ziraga inculi kati ate we yalaba nti yenze yeewuunya big fish gyali ngenda musanga wali tuyina ate hypacity yaffe wali ekakiri tulina ebintu byetuli mu kukola mujja kwewuunya sia big fish there sopan era ngena musanga anytime Brenda bakagambye the best storyteller omanyi okwesanga musa mama ya mundaga I told you we'll narrate Nakigudde story ejja kuba yalulale ya Nakigudde naye nga namulabyeko nemuwayo ne kasente nenga gyebale naye nga oli mu mutima anzijukira Donizera nzija mu Las Vegas. Yes, coming to Las Vegas. I'm coming to Los Angeles. I'm going to Boston. Yes, San Francisco. This year is for me to travel. Nze mpanise nnyo omukono. Nze mpanise omukono. Ate nga nkyawanika. Nakugamba ensi kirasiro. Gwe gaana owanika omukono. Tojja kitegera kati makado yawanika omukono. Kati makado kabejja. Kyamusobola. Yawanika omukono. Amannyo yagatereza emibiri yagikola. Kaboki yafuna kuwanika mukono. Neruli nali mugabira atakitegeera. Buli omu wanika omukono. Bw'otowanike mukono ticha tali kulonda. Newo wanika omukono ansa ne bwoba omanyifu bagamba pull up your socks. Nengo wanise
mwetuddeko wenyiizanyiiza simanyi weeyogeza ku Museveni ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye kati gwe nyigira Museveni oteka omukono gwo wansi ffe tuwanike. This year I'm going to travel. Era to all people who are going Isma yasanyukidde nnyo ennyonyi kibalume kubanga kye ŋŋenda okukola. Yes, kye ŋŋenda okukola traveling. Abanjogera gye bali ŋŋenda musanga waali mu state waali. Yes, Kapalaga, I'm going to meet you in your state. Yes, well, despite you teaching financial, I will find you in your state. Tina fears I'm going to find you in your state in San Francisco. Yes, I'll meet you there. Ajikasava Karim. Sawa alaikum. Yes. Naye abasiraamu bange bengenda ngulire juzu nzirina nyambibwako abasiraamu abamu ab'enjawulo tebeetaaga kwogerako mannya. Tujja kuba tugaba ya saluna, Kurani, miziki, misaalo. Era nkubiriza abantu mwenna ekisibo kituuse. Muzira kisa Verona Brandi. Yes, abakazi abeesobola musibulule ku bantu ekisibo kituuse. Wali abantu abanesigayo koneka sente juzi ngenda gulayo ku Kurani, nguleyo ku yasalna, obukofiira, ngende mizikiti egy'enjawulo egyesudde tutwaleyo ku bintu byaffe. Kale mpita abasiraamu mwenna abeesobola n'abakyala Bungereza Amerika nga weesobola. Ne woba toli musiraamu naye nga weesobola. Bino ebintu tubikolera ddala. Era ekisiibo kino ntuusibwako ko obuyambi nange nze nnyini nenteekako njagala tukoleko movement naffe era tugambe nti inculi kino twakikoze. We are for the good. Yes, kale nsaba abantu mwenna abanaaba basobodde okukwatagana okufunayo kye musobodde. Donizera nkimanyi osobola. Ne wano wenyini ewammwe wano oyagalawo nnyo emisaalo. Ramadan etandika very soon mu wiki nga 2 tutandika Ramadan. Twagala abantu mwenna abazira kisa ng'olina ky'osobola. Tulina abantu bangi abantu abayita mu buzibu. Twetaaga chapati, abantu beetaaga amazzi, ebintu biri waggulu oluusi. Waliwo bannamwandu, abakyala abalina obulwadde, abafiirwako babba baabwe ku lusuumu baatera okuyamba. Naye ate waliwo ne mu bitundu ebirala. Kati nze gye mpita gyonna gye nsaalira abantu baba bakugamba inculi kino. Kale mpita abantu bwenna. Waliwo olwedde abasiraamu abanneegaseeko mu Amerika eyo. Naye mpita n'abalala bawero wisha ng'omutima gwo gusobola okugamba njawaayo. Babo bangambye nga 23 tugule ku zi tasubiyati. Abantu baagalayo ku Kurani, abantu baagalayo ku yasaluna, abantu baagalayo ku makanzu, ku misaalo. Tubeere wamu ffenna kyekisinga obukulu. Amiina ya rabbul alamina. Bampita inculi mbaagala nnyo mbaagalira ddala yonna gye musinzidde. Till we meet again tomorrow. Mukama Katonda tukwatireko ne family zaffe. Love you so much and love you always. Till we meet again. Inculi.